Ng'abantu Katonda tulina emize gye tulina naye ng'emize egyo gireetera ddala emyoyo gyaffe okubeera nga gyebaka, emyoyo gyaffe okubeera nga tegiteredde, emyoyo gyaffe okubeera nga gitusuula mu bizibu, emyoyo gyaffe okubeera nga gitusuula mbunnya olw'emize egyo egimu gye ngenda okwogerako wano. Emize egyo gye gisooka kubeera nga tunywa omwenge, okubeera nga tunywa sigala, okubeera nga tutuula olunaku lwonna n'olunaku lwonna, okubeera nga tokola exercise, okubeera ng'olya bubi, okubeera nga you're like getting stressed, ng'olina stress, okubeera ng'olya nnyo, too much eat, okubeera ng'olya nnyo. Buli kamu kakuyise mu maaso n'obeera ng'olya, omwoyo gwo oba olina w'oguteeka, oba olina w'oguteeka, oba oguzibira okubeera nga gufuna oba enkwanyi oba like ekkubo ogulina okubulira kino kiri, buli kadde obeera weebaka okukusa. Oba obaka ng'okukusa ennyo manya tolina ky'ogenda kufuna, n'omwoyo nagwo gujja kwebaka. Emyoyo gyaffe tugirwaliza ddala nno. Kaakati gino gy'emize wammanga. Emize gino egireetera stress, ebisingira ddala biva ku stress, oba stress za mirimu oba stress za ki, naye ng'ebisinga byonna bireetera stress. Byonna biva ku ki? Ku stress. Ezo habits ze njogeddeko like okubeera nga onywa omwenge, biki ebimu bireetera stress, naye byonna ogenda kubeera ng'obyewala otya? Ogenda kubeera nga ekisooka kya byonna kye ngenda okubeera nkuwa like to challenge yourself, kubeera nga weechallenginga gwe nga ggwe. Waliwo audio wali gye nayogeddeko ey'okubeera nga tulya ebibala ebyo, vegetable fruits. Weechallenginga ogambe nti leero lwa Sunday naye bulijjo ndya ennyama, naye leero sigenda kulya ennyama ku Sunday eno, tugenda ggula bibala byokka bye tugenda okulya. Togenda na kutoola na ssente nnyingi nnyo. Nze nkubuulira, weechallenginga ogambe nti buli weekend kulya bibala. Challenge yourself. Ekirala okubeera nga weggyako stress, tugeze stress ezze, zannyako n'abaana ewaka. Naye omuntu n'ozaala abaana ne mugaana okubeera nga muzannya n'abaana, mukula mulowooza nti nno mumbeera temuli baana, nammwe mubeera baana, muzannyeeko n'abaana bammwe, mugambe nti bannange buli kawungeezi tulina eddakiika 30 minutes okubeera nga tuzannyako. Mubawe time n'abaana mubeere nga muzannya, muwe time abaana bammwe, uwe time omukazi wo, uwe time omwami wo, nti buli kawungeezi nga tuvudde ewaka ffenna tuli waka, 30 minutes za kuzannyamu. Tewali kirala, amasimu off, teeka wali TV ggyako, mubeere nga muli mu kuzannya, mufuneyo emizannyo gye twazannyanga mugizannye. Zannyako ne famire yo. 30 minutes olunaku lulamba osiibye okola. Naye imagine n'odduka nga gw'ogwa bugwi, tulabe tofuseseeko, tokoze eki, ovuddeyo olina stress ku mirimu tebitambudde bulungi, naye zannyako, tuuka kuzannyako n'abaana bo ne famire yo. Oba ogambe nti yesterday twazannye naye olwaleero twagala kuzina mazina. Teekako amazina, muzine, zina amazina, teekako oluyimba olukunyumira luwulirize. Zina, dance, you dance, please dance. Buli wonaabeera ng'okoze eki, kubanga ebisinga okutuleetera stress mirimu.
ya business kubanga bitambudde bulungi simanya ati bino challenges tosanze mu lunaku. Dance, you dance. Seka. If you want seka, bw'oba otuuse waka kola kyonna kyonna ekikunyumira musekemu, sekamu. Laugh with your family. Sekamu ne family yo. Juwa akadde musekemu osobola okubeera nga wujjako stress ezo. Musekeemu, dance. Oba leero olunaku lwakuzannyamu muzannye, leero olunaku lwakusekamu kulaba akantu kaseka museke, nti leero olunaku lwakuzina mazina leero muzine, si mukulu si muto muzine. Like 30 minutes ziba zikumala okubeera nga odda mu mbeerayo. Oba onfunye bulungi? Okubeera nga wekyalenjinga kintu kikulu nnyo era nga kyamaanyi nnyo. Yes, challenge yourself. Tewali kijja kugaana. You can help others. Yamba abantu, yamba abalala. Abale banaasanyuka n'omwoyo wo naye ajja kusanyuka ebimu obirabire. Weewaawo. Ebintu ebimu bireke bigende, waba nga waliwo ekibaddewo, let something go, let it go. Oba tolina kyogenda kuzza, kyesonyiwe. Kyesonyiwe. Kyesonyiire ddala. Then woba nga waliwo ekyetaagisiza obuyambi, bukkirize. Accept it. Accept and ask for help. Bw'oba nga weetaagisiza obuyambi bukkirize, tobugaana. Bw'oba naddala omukazi oba weetaagisiza obuyambi busabe. Busabe nti wano bannange nnemereddwa, yogera nti nnemereddwa. Ogaana ate okubeera nga wesitresinga. Then ovudde ku mulimu naye ng'olina stress. You can jump. Buukabuukamu nti obale nti ngenda kubuuka emirundi 10, gibuuke. Oba squat. Oba musajja. Like to avoid something oba oyagala kubeera nga ojja ku sigala, ngambe nti kati buno obudde bwa sigala, ngenda kunywa sigala naye nkoze ntya. Challenge yourself. Ngambe nti leero ngenda kunywa sigala naye kammale kukola like zino baziyita batya, push up 10 bwe nzimalira nga ngenda nywa sigala. Ogenda zimala okwoye. Sigala ogenda kubeera ng'omuvaako. Omwenge ogenda kubeera ng'oguvaako. Buy gift for yourself. Ogambe nti ne challenge nze leero sinywedde mwenge, ngenda kwegulira ekirabo. Kigule, mwoyo wajja kusanyuka. Take care to yourself. Weefeeko. Gula ekirabo okiguze ku lulu ogambe nti wiiki eno eweddeko sinywedde mwenge, ngenda kwegulira ekirabo kasita wiiki eno eggwako nga sinywedde mwenge. Ojja kuguvaako nkulayirira. Do something nice for someone. Omuntu omu omukolereyo ekirungi, oba omugulidde ekirabo oba omukoledde naye nga kirungi. Omuntu oyo bw'anaasanyuka naawe muli ojja kusanyuka. Weewaawo. Then ekirala osobola okubeera nga otuulako mu musana. Ebimu bisobola okugenda. Otuulako mu musana. Ebintu byonna nno bireetera stress. Bye nkugamba bijjawo stress. Then you can massage yourself. Wano ku bulago wano osobola okwemasagingawo mpolampola n'obeera ng'owuliriza mpolampola. Bw'owuliriza ebimu ojja byerabira, ojja genda weerabira mpolampola n'okuba weeraddeko amasaagi. Then take a shower, genda onaabeko. Naabako. Owulirize amazzi ago engeri gye gabugumamu, oba onaabiganyuko gawulirize, gafiiringe, gawulirize. Take time. Naabako ekyamazima stress oyo
ow'oku mulimu ajja kugenda aggwaawo mpola mpola. You can go and play football, ogenda osamba omupiira oba onfuna. Osobola okuwuliza omuziki ogukunyumira n'oteekamu akayimba akakunyumira. Stress asobola okubeera ng'agenda. Osobola okulaba nga oba olabye vidiyo ezikunyumira, vidiyo ezisesa. Oseke. Ogundi stress eyo ejja kubeera ng'ekola ki? Ng'egenda. Then you can read the book. Muguleyo obutabo bwa Luganda. Tumanyi okusoma Oluzungu, gula obutabo bw'Oluganda obeere ng'osoma, stress ajja kuggwaawo. Wow. Ekirala, spend time in nature. Gendako mu bibira, tambulako. Stress ajja kubeera nga aggwaawo. Wow. Play with the kids. Tuzanye n'abaana. Tuzanye n'abaana, ekintu ekyo kikulu. Tuzanye n'abaana. Abaana mubalaba bo tebabeera na stress. Stress yaabwe kubeera nga tebalidde. Weewaawo. Ye stress yaabwe. Naye gwe obwongo obuteeke nti buli onaabeera ng'ozanya n'abaana bo, abaana abato. Oba tolina abaana, you can play with your friends' kids. Yes. Abaana obwongo bujja kubeera nga buliwo butyo, ng'ebintu ebimu bibiraba bulabi. Ge mazima. Bino ebyonsi bitumaliramu bwereere ebikuleeta stress. Then onaabeera ng'olina stress byonna byonna bye njogedde waggulu, like smoking, like biki, ebyo byonna ogenda kufuna endwadde. Bino bye bireetera endwadde zino zitubeera nga tufuna, like depression, heart diseases, headache, asthma, high blood pressure, stroke, diabetes. Zino zonna endwadde zireetera because of stress. Ezo endwadde tezandibadde. Omusimanyi mama wange alina pressure, mama wange alina asthma, mama wange alina ekirwadde ky'omutima, mama wange alina stroke. Ebyo byonna bireetebwa stress. Kati nkusomeddemu engeri gy'olina okubeera nga weggyako stress. Ero audio ogiddiŋŋane, gipuleyinga, ojja kubeera ng'otegeera ki ky'otegedde okukola mu bulamu obwo. Wow. If something yobanga like mulina mikwano, mubeera n'emikwano naye ng'emikwano egyo gyekyalenginga nti tunywa omwenge buli weekend, so ye kati gw'ogula biki? Emikwano egyo nagyo gibaleetera stress. Noga nti naye nnyera gino emikwano naye leero sirina ssente, kati ngenda zijja bagenda kunsekera. No, emikwano egyo mubeera ng'ogiggyako mpola mpola. Yes, genda ng'ogiggyako. Egitakugasa genda ng'ogiggyako. Wechalenjinga ogambe nti leero weekend eno ntera okuspendinga ssente z'omwenge bwe ziti, naye ku luno sigenda kuspendinga ssente. Oba leero kantule ne famire yange ewaka. Buli basande ntera okunywa omwenge, naye kantule ne famire yange ewaka, tuzanye, tukole tutya, tuzine. Naye sigenda kufulumya 10 kya mwenge. You can do it. I know you can do it. Kikole. Ojja kudda onneebaza ogambe nti maama nakiboneka wankolera. Wow. Challenge yourself. Ebintu ebimu bye challenging, ate mwewe ebirabo, mwegulire ebirabo. Yes. Mwegulire ku birabo. Musanyuse emyoyo gyammwe. Bino byonna bye tukola nsimanyi biki bya bwereere. Kuba tomanyi lunaku ki lw'ogenda kubeera ng'ova mu nsi eno, naye ng'ate wakiteekateeka mwoyo oli akimanyi ddi w'olivaawo. Naye omubiri gwo ogusanyusizza. Then ekirala okubeera nga mwewala too much sex, like to different peoples. Obeera nga wegatta n'ono bikuleetera obuzibu. Amaanyi ag'enjawulo mangi g'osika. Yes. Osobola okubeera ng'ogamba nti nze sobola kubeerawo nga seebase na mukazi. Challenge yourself also. Challenge. Yes, ogambe nti nno obudde mbadde ngenda kwebaka n'omukazi, naye kammale okusoma kano akatabo. Naye kammale okubeera nga ennongose ennyumba yange, oba nkyuse ennyumba eno bweti ne bweti, oba like
mbadde ngenda kugenda kulaba omukazi ne kangende nsamba akapiira ne with my friends. Challenge yourself, do something, think, lowoozaako kyo kyolina okukola. Ebyo ebintu bitunzidde okubeera nga tuspendinga ssente mu ngeri zitategeerekeka, leka okubeera nga tunywa omwenge buli kadde n'obeera ng'ogula omwenge mbogwe weemalako stress waa no tekisoboka. Then the last one is to meditate. You meditate, please meditate. Siriikirirako, twala akadde ng'osiriikiriddeko. Yes, talk to yourself. Siriikirirako gwe nga bukwe. Siriikirirako, meditate. Ebyo byonna bijja kubeera nga stress. Then ekirala okubeera nga breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Yes, stress ajja kubeera nga akwendeera mpola mpola. Weewaawo, ndowooza let me go to another audio and iwanvuye okusaasira n'okusonyiyibwa.